atenderezebwa agurumisibwe oikitaffe ettonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangala nkusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kaasi gwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana wena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku kakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo wekutakkaanya na ebigambo byogenda okubeera nga owuliriza sawo bisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Yezu nga jjidde mu ttuluba ery'obwa Kinene gwe bayita Sananda mu Runyaanyimbe. Tubalamusizaako mwena abasoma era bawuliza ebbaluwa yaffe. Ndi Yezu mu bwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda mu Runyaanyimbe. Abagalwa, buli kiseera mbeera n'essanyu okubeera nga ndi nammwe mu kkubo lino. Okubeera nga nnyongera okubazzaamu amaanyi n'okubawa obubaka obunaabayamba okusobola okubeera nga bubayimusa n'okubazzaamu amaanyi mu lugendo lwammwe. Abagalwa, eri abo bonna abakoowoola obubaka buno era nga bali bumu wamu n'ebigambo bino bye njogera era bye mbaweereza nga biri bumu wamu n'emitima gyammwe mbaaniriza. Abagalwa, njayaana okubeera nga nzirayo nate kati njayaana okubeera nga nzirayo mu biro eby'emabega we nayogera ku nsonga ey'engeri gye mulabamu ebintu. Abaagalwa, n'okukkaatiriza ku nsonga eyo ey'engeri gye mulina okulabamu ebintu mu kadde kano ke mulimu ak'olwaleero. Abaagalwa, buli kintu kyonna ekigenda mu maaso okwetooloola kiviira ddala ku ngeri gy'olabamu ebintu. Buli kinnoomu ku mmwe muyina engeri za njawulo gye mulabamu ebintu eby'enjawulo. Era nga njayaana nganze okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti kati muli mu kadde ak'okukomekkereza kw'omwaka guno ogwa 2022 era nga bintu bingi nnyo bingi ddala ebikoleddwa mu mwaka guno. Nga newankubadde bangi abatudde ku sengendo na ttimba eno abalowooza era abatunuulira omwaka guno ne balowooza nti tewaliiwo kintu kyonna kigenda mu maaso era tewaliiwo nkyukakyuka yonna eriwo. Ebikadde nti byebimu byebiriwo, bikadde byebimu byebiriwo, ebikadde byebimu byebiriwo, ntegeera yaabwe. Naye tewaliiwo kisobola kuggyawo mazima agaliwo. Nga we tuzze tubagamba era nga we muzze muwulira emirundi mingi okuviira ddala mu miwaatwa egy'enjawulo, waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso emabega wa kateni w'amaaso gammwe. Mukadde kano ebigenda mu maaso era bye mutalaba era ne bye mutawuliza n'amatu gammwe. Nga newankubadde temubiraba era nga temubiwuliza tebitegeeza nti tebiriiyo era tebigenda mu maaso. Ku lw'ekyo ekigenda mu maaso mu kadde kano mwabiteekateeka enkumi n'enkumi gy'emyaka emabega era nga mwabibaga mmwe ng'emyoyo. Mukirowoozeeko, mwabiteekateeka enkumi n'enkumi gy'emyaka emabega, thousands of years. Temubiteeseteese myaka mitono gino egiyiseewo, nedda. Bangi batunulira akadde kano ke mulimu era ne balowooza
nti ebintu birudde nnyo nga biruddewo nnyo naye njagala mbajjukize abaagalwa ekintu temuteeseteese enkumi n'enkumi ky'emyaka nga muzze mukiteekateeka musobole okubeera nga mweddiza obwannaggwano bwammwe obwa Katonda bwammwe ku sseŋŋenda eno n'eri abantu bonna abamutuddeko musobole okubeera nga mukomyawo eddembe eri abantu bonna abaagalwa okugezesa kuno okukadde okw'ekirooto ey'ensi ey'okusatu kuwedde era nga tuyagala mweyongere okubeera nga mufuna entegeera ku nsonga eyo mu ngeri ey'obuziba. Mmanyi bulungi abaagalwa nti ebintu tebirabikanga ebiwedde. Kituufu engeri nga we mulaba temubiraba nga biwedde. Mubirabanga era we bibadde nga mulaba nti bikadde era ebikadde bye bimu naye tubasaba mutwesige nga we muzze muwuliriza obubaka okuva mu miwaatwa mingi ku nsonga eno tubasaba mutwesige. Bintu bingi ebyeyongera okubeera nga bijja era nga bigenda kubeera nga byeyongera okubeerawo enkyukakyuka nnyingi ezigenda okubeera nga zeesolosa. Abaagalwa akakunizo ak'ensi enkadde keeyongera okubeera nga kagwa era nga akakunizo kano ak'ensi ey'okusatu nga keeyongera okubeera nga kagwa mu ngeri ey'amaanyi. Abaagalwa naye nyina njagala mbategeeze nti tebigenda kubeera nga bijja mu ngeri ey'omwangukwa oba ey'obwangu nga abamu we mwagala. Nedda, muyina bannange muteebereze ekintu kye muteeseteese okumala enkumi n'enkumi gy'emyaka tekisobola kubeera nga kiggyibwawo mu kiro kimu. Kigenda kubeera nga kitwala obudde naye ekisinga mu byonna kigenda kubeera nga kyetaagisa amayengo. Amayengo we geeyongera okubeera nga gakka akakunizo ak'ensi enkadde kajja keeyongera okubeera nga kagwa. Amayengo we geeyongera okubeera nga gajja buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kinaabuuka. Y'ensonga lwaki mulaba obuvuyo bungi nnyo obuliwo omukadde kano ku lw'ensi enkadde egwa era y'ensonga lwaki kirina kubeera bwe kityo. Era tubasaba mufune okutegeera n'okumanya ku nsonga lwaki kiri bwe kityo era nga kiri bumu ku nteekateeka entukuvu. Abaagalwa ye tubawulira nga mugamba nti enteekateeka eyo gye bayogerako eyo enteekateeka gye tutambuliramu nteekateeka ya butonzi. Era ne mulowooza nti kintu kimu oba kintu ekikwatibwako ekibadde kikolebwa okumala ebbanga eddene eggwanvu okuzaama. Naye tubasaba mufune okutegeera n'okumanya nti muli bumu ku nteekateeka eno. Temusobola kubeera nga mufuga nteekateeka eno era nga temuyina busobozi kusobola okubeera nga muvuga enteekateeka eyo naye muli bumu ku nteekateeka eyo. Ekyo njagala mbategeeze.
si yemmwe muli mu mitambo gy'enteekateeka egenda maaso. Naye tubasaba mukole kye muyina okukola, muteekako ettaffaali gye muyina okubeera nga muteekako. Ettaffaali lyonna ly'oteekako mu makyusa ag'awamu kikole. Ebiro eby'emabega twayogerako ku ndagaano ez'enjawulo ze muyina ng'emyoyo. Mwenna muyina endagaano ng'emyoyo. Mwenna. Era nga mukola mu ndagaano ezo ez'emyoyo gyammwe. Mu ngeri eno tubasaba mukkirize endagaano ezo zitambule nga we mwaziteekateeka. Mukkirize ebintu bitambule nga we birina okuba. Mukkirize ebintu byeyongera okubeera nga bisenvula nga we mwabiteekateeka nga temunaba kubeera nga mujja mu bulamu buno. Era mukkirize buli kintu kyonna kitambule bukwakku. Nga enteekateeka we yeeyongera okubeera nga yeekola. Nga buli kintu kyonna we kyeyongera okubeera nga kyeyanjuluza buli kiseera. Kisobole okubeera nga kibaleetera ebibala ebyakamalirizo ak'ensi ey'ekirooto ekyokusatu. Abaagalwa mumanye nti buli kintu kyonna mukikolera mu nda yammwe okusobola okubeera nga mufuna ebibala eby'enteekateeka eyo. Mu ngeri eno tubasaba mwesige. Naye we mbeera mwesiga, temwesiga nteekateeka eno, naye mwesige mmwe kennyini. Mweyongere okubeera nga mwesiga mmwe kennyini, okubeera nga muzannya n'okubeera nga muteekako ettaffaali yammwe ku nteekateeka entukuvu. Mweyongere okubeera nga mweteekateeka mu kuzuula kiki kye muli buli kaseera. Mubeere bumu wamu n'omulongo wammwe Katonda wammwe, higher God self. Kubanga ekyo y'ensonga lwaki mwajja wano. Era we twogera ku kigambo okuzuukuka okw'omuggundu, ekyo kye tutegeeza mubeere bumu wamu n'omulongo wammwe Katonda wammwe. Era mujjukire mu butuufu bwammwe, mu nda yammwe, musenvule mu lugendo rw'amayimusibwa bwammwe ng'emyoyo. Ekyo kye bayita okuzuukuka okw'omuggundu. Ekibuuzo ky'olina okwebuuza nti buli kinnoomu anaazuukuka? Si buli kinnoomu, of course. Si buli kinnoomu nti ajja kuzuukuka. Naye bajja kuzuukuka eri amazima gaabwe, engeri nga we bagaagala. Kino si buvunaanyizibwa bwo kubeera nga okyusa enteekateeka yaabwe. Nedda. Toyina buvunaanyizibwa kukyusa mulala yenna kuva ku nteekateeka ye ey'omwoyo. Kubanga buli mwoyo gwonna gulina endagaano yaago. Buli mwoyo gulina. Era nga tosobola kubeera nga oyingira mu ndagaano y'omulala newankubadde obeera oyagala. Buvunaanyizibwa bwo nga ggwe kubeera nga oyongera osenvule, ng'otambuza obulamu bwo ng'omuntu, ng'ogoberera endagaano yo eyiyo nga ggwe. Mu ngeri eno oyambeko abo bonna abasabye obuyambi mu kkubo lyo. Nakyo kiri bumu ku nteekateeka bye wakkaanyaako.
mu ndagaano yo ng'omwoyo. Ndi Yesu mu bwa kinene. Mbaleka n'eddembe n'okwagala n'obumu. Era nga mbasaba mweyongera okubeera nga musenvula okuva ku mutendero gumu okudda ku mutendero omulala. Mu ngeri yonna gye mwetaaga. Naye mukkirize ebintu bitambule engeri nga bwe birina okutambula. Kubanga buli kintu kyonna kitambula. Era nga kitambulira mu kadde akakakati. Abaagalwa enkyukakyuka zijja. Era nga enkyukakyuka zigenda kubeera nga zeeyongera okubeera nga zijja. Ensi eyokusatu ey'ekirooto ey'endabirwamu eyokusatu yeeyongera okubeera nga eyatika ng'egwa butaka. Mu kugwa kw'ensi eno eyokusatu y'ensonga lwaki mulaba akavuyo ke mulaba. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.